Kakati mbadde mpita ayita n'ensanga omukyalo ono. Omukyalo ono ali mu kweyambululira mu kkubo mu junction wakati. Misana ttuku, abantu balaba, buli omu atunudde bw'ati. Amakubo ago geegatta. Eriva eno, eriva eno, eriva emmanga n'eriva eno. Ne gakola junction. Kati ye aleese ebbaafu nga mulimu eddagala lye n'aliyenga bulungi nnyo n'aliteeka mu junction wakati misana ttuku ng'ensi yonna eraba. Azze yeeyambudde nga bw'omulaba mu katambi. N'atandika okweyira eddagala ng'alyemansira nga bw'ali mu kweyambulula. Ekyo kyali mu kukola bakiyita kweyambulula. Ali mu kweyambululira mu makkati g'ekkubo ng'abantu bamulaba. Tatidde, tafunye kuswala, tafunyeemu nkenyera yonna kukola kikolwa ekyo. Awo nno Uganda ensi weetuuse. Ayinza okuba nga yagenze ku musawo ne bamugamba nti engeri gy'oyinza okukozesaamu eddagala lino liye ng'olitwale mu junction wakati emisana nga n'abantu yadde bakulaba tofaayo gw'otandike okweyira eddagala lyo. Akoze ekikolwa kino ng'abantu bamutunuulidde nga buli omu yeewuunya bagamba omukyala anaabira eddagala mu kkubo wakati kiki? Era buli omu abadde asigadde anyeenya mutwe. Nakyala ono tafudde ku bantu bamulaba, tafudde ku bantu be boogera, tafudde ku kintu kyonna, wabula agenze maaso n'okukola omulimu gwe ogwamuleese. Eddagala lyalinaabye, n'alimansira, n'alyeyiira. Bw'amaliriza okukola emikolo gye egy'okweyambulula, ebintu byazze nabyo abiresseewo awo mu kkubo. Talina kintu n'ekimu kyatutte. Abiresse mu junction wakati, n'akuba ttaani, n'atambula mukungujjo n'ayambuka n'agenda. Tatunudde mabega. Kubanga bw'atunudde mabega by'abagenda okweyambula biba bigenda kumuddira. Bwe liba ddogo liba ligenda kumuddira. Ndowooza omusawo yamugambye omala okweyambulula, totunula mabega, tambula mukungujjo ogende straight, naye bw'atyo bw'akoze. Kati bino ebintu byalesse mabega alowooza ani agenda okubimugirawo? Ani agenda okuyoola ebisiraani bye? Sebo, ye olumaze okweggyako agantuge sebo ebintu n'alekawo mu kkubo n'atambula n'agenda. Abantu baaba bwe batuuse kati kakutuuseko akatambi kano naawe okerabireko video nkusaba ogipereka like etambule tuke ku buli muntu. Video yiiyo. Hola, Jindeka. How are you? Totunula mabega, wamaliriza totunula mabega. Bakanda totunula mabega kyeke nyinyi asawudde bulungi. Kakati eno Uganda we yatuuse weewo. Abantu bali willing okukola buli kyetaagisa kyonna okuba nti bafuna emirembe. Abantu bali willing okukola buli kyetaagisa okuba nti babotola, bajjawo ebijinji ebikyabasibye. Omuntu akeera ku makya ndowooza n'alaba nga Katonda alwawo okukola. N'alaba nga Katonda ebyakatonda omanyi biriwaawo, Katonda akola naye olina obba ng'oli mugumiikiriza. Ebintu bya Katonda si bye bintu by'okupapira. Tebiringa nga woolaba nti simanya ngenze mu Luminati kufuna bugagga, nedda. Ebintu bya Katonda bya kukwata mpola.
ne bwe liba ddogo olina kusaba mpola mpola n'ojja ng'osaba Katonda amala n'akuwonya. Naye ate bw'oyagala okugenda mu makubo amalala, amakubo agalimu okugenda mu basawo Abaganda na biki, bijjanjaba era byo byanguwa. Kati gwe kiri gy'oli okulondawo ekkubo ly'olina okukwata. Kati omukyalo ono nze kyanneewunyisizzaako ekintu kimu, kwe kubanga tafunye ensonyi nkenyera na kutya kwonna kwonna kweyambulula bisiraani by'eddogo lye, eddagala lye oba byonna ebimutawaanya mu junction mu kkubo wakati ng'abantu bamulaba. Oba osanga singa abadde musajja nga yali mukola ekikolwa kino, bandibadde bamukuba amayinja nga bamugamba vaawo. Bandibadde bamukuba amayinja nga bamugamba bannange ekino. Naye omukazi azze bulungi nnyo ne yeeyambula n'asigala mu kapatula ako koolaba ne mu kaleega n'atandika okweyira eddagala n'alyemansira. Kyokka ssebo bw'amaze nnakyalo ono okweyambulula ebintu bye, alessaawo eddagala lye. Kati abantu bagenda okuggyawo eddagala lino bwe bagenda okukwatibwa ebisiraani bino oba. Nze mbadde ntambulatambula ne nsanga akatambi kano ne ŋŋamba owange, akatambi kano kayinza obba nga kaluddewoko, naye ate abasinga obungi ku mmwe temwakalaba. Abasinga obungi ku mmwe temwakalaba. Ne ŋŋamba owange, kanzije nshyalingeko ko nammwe mukeerabireko mulabe ensi weetuuse. So kati eno ensi weetuuse wano, ebintu kati bikolebwa misana. Ebintu bino abantu baabikwekanga nga babikola kiro. Era abantu abasinga obungi baanaabanga eddagala lyabwe mu nzikiza. Abamu baabinaabiranga mu bisenge nga tayakkiriza muntu yenna yenna kubirabako. Naye ebintu bino kati we bituuse gye tugenda mu maaso n'okuba nti tutambula, bikolebwa kati misana ttuku ng'ensi eraba. Abantu eddogo balyeyambulula misana, balyeyambulula misana. Naye nga tojja kumunenya. Atojja kumunenya kubanga ekintu kyakola otalina n'omu gw'alumizza. Ate ku nsi ya Katonda eno omuntu wa ddembe okukola ekintu kyonna ky'ayagala kasaba nga talina muntu gw'akosezza. Oyinza okwesanga nga yeggyako bintu bye baamuteekako ng'ali mu kubizzaayo ewooyo eyabimuteekako. So ekintu kyonna kyonna omuntu kyakola nga kisumulula ye, nga talina muntu yenna gw'alumizza na gw'akosezza, simulinaako buzibu. Simulinaako buzibu. Oyinza okwesanga ng'omukyalo ono alina omuntu amumazeeko emirembe, ng'alina omuntu amuwenja obutaaba okumumalako emirembe. Kandi nga mukazi wattu anoonya yeesumulula, ali mu kwesumulula, so tojja kumunenya. Ekintu kino kyakola kisobola okuba nga kikwewuunyisa, naye bino ebintu bikolebwa abantu. Eriyo ababikola ekiro. Tolabanga mukeera ku makya n'obanga otambula n'osanga ebidagaladagala bye baasudde mu kkubo, naye ng'ebintu bino babisula mu bukubo obutonotono, mu makoona, mu junction. Babisubula mu makubo, baba beeyambulula. Ebintu bino bikolebwa bantu. Bantu babikola. Newankubadde mulimu ababikola ekiro, naye kati batandise bikola misana. Abantu baba beesumulula nga beeyambulula. Ebintu biba bibambaziddwa abantu abalala balabe baabwe. Kati nno omukyala kyakola. Era bwe yamaze okukola ebintu bye bulungi nnyo, yatambudde mukungujjo n'ayambuka nga katunudde mabega ng'atambula supiidi, ng'emikolo gye agimalirizza. So abakkiririza mu Katonda gye muli, komenti ngaawo ogambe nti Katonda yasinga era yafuga. Nammwe abalina ebintu byammwe bye mukkiririzaamu, nammwe kasita obange kati gy'oli ofuna emirembe, kyekisinga kubanga ffena tunoonya mirembe, tunoonya kubotola, tunoonya ssente, tunoonya kuba bulungi. Tunoonya kuba bulungi. Bw'obanga obulungi obufunye mu byabuwangwa na nnono, tewali buzibu. Genda n'ekyo. Bw'obanga Katonda yakuwadde essanyu nga gw'ofunyemu obulungi obutagambika, genda maaso n'okuba nti omutonzi omusinza era omugulumiza. Obanga nawe obulungi obufunye mu bajjajja nsaasi, nawe tewali buzibu. Teri oli muntu mukulu teryakutegeerera. Oba obulungi obufunye mu dduwa na kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, nawe tewali buzibu. Ffenna tunoonya kuba bulungi. Munno bw'omusanga ng'ali mu kunoonya kuba bulungi, tomukuba nnyo, tomukomerera. Omanya gwe gy'oli yagezaako ne bigaana.
ali eno gy'atandise okubotolera. Okitegeera abantu bagezezzaako ebintu bingi biganye ne bagezaako amakubo mangi gaganye kati bagezaako gino emiwaasiwaasi emirala. Okitegeera so embeera y'obwetyo bweri CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mubere nnyo okuba nti ate mugoberera mbaagala nnyo abasubscribinga saako nammwe abalikinga n'abampa endowooza mu comment section. Mubere bulungi Omukama Katonda abankuumire mweraba.